I'm calling you a bitch because you're starting to get to me. Winnienwagi bimusobedde baktwalagana ne Mama Africa ensonga zonna ezaleetera bino nzikuleetedde enjagala osooka okujjukiza nti mukwano subscribe notification bell togyerabya video gimpeweka like omukyala Winnienwagi ne Fikfameka bali bande bwetwogera mu kaseera kano okumala emyaka 10 nga tebalinnya mu United Kingdom. Ensonga zonna zaava ku kivulu kyebali bategese nga Mama Africa yabatutte ababiri wano we baavaayo bagenda mu hotel ne batandika onyumirwa obulamu bwabwe ekintu oboolyawo ekyanyiza Mama Africa n'atuuka okubeera ng'asaba Swans Avenue okusasula ssente empitirivu nga ne Fikfameka akuwa omutadde yabagamba n'abagamba singa temuzisasula mujja beera nga te mulina okubeera nga muli bande okulinnya mu United Kingdom. Tewayiseewo kaseera kanene babagambye okumala emyaka 10 nga tebayimbira mu United Kingdom. Winnienwagi ye awadde endowooza ye era munyiivu nnyo singa obeera omulabyeko. Omukyala ono Figa Baby ennaku z'omwezi zigenda beera nga musanvu ogw'omwenda ayinayo ekivulu agenda beera ku Lugogo Cricket Oval wabadde azawi naye wagenda okukolera ekivulu kye naye ng'ensonga ye eriwo emyaka 10 nga tagenda mu United Kingdom. Mama Africa byonna yabizadde naye ne Figa Baby tamulese kankulage bwe biri kati. Me, I'm here stranded. Yeah, the stranded fire baby. Anyway, you don't know. Mama Africa, Riziki, whatever your name is. Today, I'm calling you a bitch because you're starting to get to me. You're starting to behave like a bitch. Ate ng'oli mukazi mukulu olina n'abaana nsuubira kitegeera naye olwanisa fire baby. Oh. Anyway, so Mama Africa, Rizik, bitch, I want you to be telling people the truth. Tell the people, tell people the truth. Tell people that Fire Baby performed. Tell people that Fire Baby did her job. Va mu bintu ebyekisiru. Gwe okuvaayo n'ogamba ojobo jambo enjaga abantu tebakalaba enjaga. Okitegeera. Ate ne bwe mbanjinywa tewali yanzaala. Ndiwadde mbo okuginywera ku kyayi. Kitegeera. Enjaga ddagala. Olina nabo oyinza kukunku. Kube oyasamirira otya mu bantu mbusimanya mbwe enjaga. Omwana oyo n'ekyalo kyembu. Tekitegeeza njaga ate bwe mbanga nali njinyweddeko. I will never say sorry. Kitegeera. Mama Africa. There's no point in that. Like ova kumulamwa bifo kyokugamba abantu ekituufu. Bifo kyokugamba abantu ekituufu obeera oli awo bangambye oli mu kujobojja nonsense ate gwe kennyini weerabisa. Because for me and my label twasooka kola contract with you, and in my contract I'm very sure I did the right thing. Kitegeera nze okundeetera London okuyimba tekitegeeza nti wansiba magulumbu after the show mbeeraawo mu kifo kimu. No. You made it seem like I performed at Shady's show. I did not perform. I went there to have a good time, and it was a blast. Yasinga ne show. Kitegeera, it was a turn up. Just ekintu toli professional bulungi tokimanyi wakigwamu bugwi. That's why your show flopped, because n'abantu tebakwagala. Abantu tebakwagala oyina empisa embi. That's why they didn't show up. Otherwise, people love me. I could see it. Kitegeera, whenever I come to London, they turn up for me. Oba munfuna bulungi. People always turn up for Fire Baby. There is no way you can tell me for sure it's all flopping up because of me. No way, no bloody way. And I'm very sure n'abantu abajja, they didn't come to support you. They came to support me and Fikfameka. Kitegeera. Because gwe tolina kyoli. Buli artist ajja omuyisa bubi. Kitegeera. Anyway, ebyo nabyogeddeko dda saagala biddamu. But try to tell people the truth. Kitegeera. Lekera okuwaayiriza. Tekuyina kyegugenda kuyamba mukwano. Ate ne bye wagambye mbi you're going to ban me from coming to the UK. Ani agambye mbu simanya mbu sijja UK mbu obulamu bwange bukomaawo. Are you stupid? Are you stupid, bitch? Are you stupid? I'm just asking. Like, is this my first time to come to the UK? Oba olowooza Uganda sobola kolerayo sente.
So you're planning to ban me and Fikfa Maker from coming to the UK? Go straight to your lawyer's page. We also have lawyers. Ate nafa amateeka tugategeera. Kitegeera. Nze mu contract yange nali sikkirizibwa ku performinga wantu walala wonna. Which I did. Kitegeera. I did not perform anywhere else apart from your show, so you can't tosobola kunvunaana. There is no way. There is no bloody way. Toyina kyonvunaana mukyala ne woba okofa. Kitegeera ate nze ndi muyimbi ndi waddemba okweyagala after the show. Kubanga eno si waffe mba nina okukola mma ku maalo ngendeko eno ngende nkyalire ku mikwano gyange nende show eriyo kati ngeya shady eyakabi engena ne tutaninga up ne tukikuba ebyanyuma nnyo gwe ate gwe ng'olumwa yemu abalogo be nali njogerako oli mulogo mukyala gwe oli mulogo Madde nkyakubuuza oli mulogo Gamba nebyo kugamba nze bimpeddeko kubanga I don't want to waste time talking to a fool like you because you'll never understand. Ate before doing a show bambi, the next time you're doing a show webuuzeko ku bantu abali experience abantu abalese wana abayimbi, you ask them how they treat artists. Kitegeera ogamba abantu nga we watwala mu 5-star hotel banange. I wish for those who follow me here, they know I would snap a nice hotel, but I did not even snap. That hotel was messy. It was an old hotel. Oh my God. Toilet. That's what you did. No to take our internet ya kusasula mbusima mala kusasula ku cardio. You refuse to give the rest of the people internet wajiwanze nze kate nange nasoka kulemerako. Kitegeera. Fe twamanyira zi hotels ziliko wifi kubanga fe tuina line za wano. Mbulira, how can you how can you not have a car to get us from the airport and then you put us in a 5-star hotel? Does that make sense to you guys? Does it? I don't think so. So you can't afford a ride for the artists to the 5-star hotel. I don't know if you need a 5-star hotel. Tosobola mukyala toyinamu me have worked with promoters. Ate gwegamba gwe promoter gwe nakalaba asinga okubayala bambi oli yala wajja n'empale zaagala kugwa ziringa ezeeyo n'engamba oba ejjiini yagigula Uganda. Kitegeera ojja empale zikugwa amaviiri gakuli eri. Man, I can't even find the right words to describe you because you look so weird. You looked so disorganized. You look so disorganized. Ngolinga atanabe na kunawo. Mama muntu nga bwanava mu buliri bwe nasitukawo ne bamugambye bwa artists batuuse n'akwatawo ka taxi n'addukawo. That's how you looked. Ojo tukima tukoyo already watugambye last minute flight ebishow asooka n'obisazaamu ate n'obizaayo. Otugambye ku last minute visa biruddeyo passport biruddeyo. Okitegeera last minute tukoze the best we could to get to the airport. Of course, yeah, we missed a flight. Actually, we didn't miss a flight. It delayed. That flight delayed. And then to Kakubondi airport, or to Isa like rubbish, or to Simbia, or to Linga. We looked so homeless at the airport, honestly. We looked so homeless. Mbolinda Uba. Omukazi omukulu nga gwe tokimanyi nti abayimbi. Bapangise emmotoka ne babakima. Lwakiri wandifunye emmotoka ya bbaawo n'otukima. Ne Uba. Sabo n'otufunira Uba. Singa waliwo boda ndowooza singa wanditutadde ku boda. Mukyalo olina akamanyiiro naye I'm just letting you know that you can't put me down. No way, no bloody way, no bloody way. You are nothing. I'm telling you. You are nothing. And when you were talking, I don't know babadde oyogera nabani kuba abantu tebakumanyi nze yabakumanyisiza. Bategedde wenamazo bagamba ne bategeera nti gyoli okitegeera ate tekirina gye kigenda kutwala waliwo ekintu ekiku trending sa naye ekyo olina kyewafunyemu bambi kinkwasa ennaku nti tolina magezi because you looked like
engeri gye wali oneeyogerezaako ku airport banaye I sensed something was wrong with you woman. I sensed it. Do your research. Buuza ku banno bakikola batya kubanga bakyakwatagana ne ba artists be bakolanga nabo be baleeta bakyakwatagana nabo. Nze sera kweyogeza ku social media era bw'olabanga neetaddemu kamera bwenti mukwano mbasoogera nonsense kyenjogera mba nkitegeera and I don't lie. But byoyogedde byonna bye bangambye byewayogedde you're just lying. Why don't you just say the truth banaye swaza ku stand? Huh? Do you really believe in God? Swaza ku stani. Swaza stani kubanga yali mu katwako. Kitegeera. Weeyambe. Nze tosobola kunsuula. Kitegeera nze ndi kiddo najjanga kiddo. Najjanga kiddo